the son of the late Augustine Yiga, abasinga bwe bamanyika Pastor Yiga Bizaayo, other people know as Pastor Augustine era muzzukulu and I am the grandson wa Yosefu Matovu of Mr. Joseph Matovu, agalamidde who is lying Nsimbi Mpamba era nga nva bazzukulu bansanga the grand Ssebo w'ekitiibwa we are men from that land. twebaza obwakabaka bwa Buganda We thank the kingdom of Buganda bawulira omulanga gwaffe when they heard our cry ne butudduukirira and came for us. olw'okuba Because tuli mu maziga we are in tears, ebyokwogera tulina bitini nnyo we have few words to say. naye ng'abasajja abaganda bwe bagamba But as the Baganda say, atuma the one who sends omukungu the official tamagaamaga doesn't look here and there. ow'ekitiibwa katikiro The honorable katikilo, tukusaba we request you bw'otuuka embuga when you go w'embuga mutugambire and tell their highness mutusinze be guilty of musajja weyiga Augustine that your man Yiga Augustine yatuseereddeko has gone. era ku lw'abaana Because of the children, bakadde baffe our ne elders, famire eya Revival Christian Church together with the family of Revival Christian wamu Church, ne DSTV together with ABS TV, tusiima obwakabaka bwa Buganda we appreciate the kingdom of Buganda tudduukirira to run for relief or to help, tulidde ebiwundu to comfort us. tusiimira ddala We really appreciate it. era abasajja bagamba As men say, ofuna kaabirako when you get someone who cries together okaabira with ddala you, you cry or you wanyaniriza they're welcome. okusaba era nsaba And I request bakungubazi bannange my fellow mourners, twanyirize let's welcome ow'ekitiibwa the highness katikiro katikilo owa Buganda Charles Peter Mayiga of Langa Bizinensi, era nsaba and I request kabaka the king, awangale may he last ayogera longer, olugamba lw'Obuganda may he continue ruling over ebigambo Uganda. byange ow'ekitiibwa Those are my viewers. Weewaawo bw'atyo batabani b'omugenzi Pasika Abizaayo obubaka bwe obusiima abakungubazi ne Katikkiro wa Buganda okubanga labiseeko gye tuli. Bakadde bange kana kadde mwanzikirize nate bite ow'ekitiibwa atwala essaza lino mwe tuli Kaggo Agnes Sempa okwaniriza Katikkiro wa Buganda ekiba Charles Peter Mayiga era nja kusaba n'obwetwaze nti Katikkiro ayagala okulaba ku bantu ba Ssaabasajja ng'awa okuwagira kwe ajja kuyitawo mpolampola agende katitwakweza nja okubeera speech ye era nja kusaba ne interpreter ebigambo bya Katikkiro tobiddamu teyanze. Wano, ateeka
ebyalo byonna ebiri mu musanvu byonna biri ku ttaka lya Kabaka. Tuli mu kifo kino ssebo bamumanyi pasita yiga ono n'abagoberezi be twaliko mu kifo kino naye manyi nga esinga obulungi ojja byogera naye abadde musajja amanyi nnyo obwakabaka era nga musanvu nnyo kitiibwa. Twebaza abaami ba Kabaka bano kubanga okuva omugenzi lwe yawummula babadde bajja entendera ez'enjawulo bakundibwaga wamu n'abantu ba Ssaabasajja olwokubanga abantu bakulinze ssebo kitiibwa abadde nayogedde dda naye bamuse twaniriza nnyo twebale nnyo nga byonna okujja saba ssebo tweyogere kuyita abantu ba Ssaabasajja. Omwana omukulu Andrew n'ab'enju yonna ya Pastor Augustine Yiga, Oweekitiibwa Noah Kiyimba ye minisita w'Amawulire era omuwozi w'Obwakabaka, Kaggo Oweekitiibwa Agnes Nakibirige Ssemba, abamyuna ba Gwaffe ow'eggombolola mukulu wa kibuga Lubaka, abaami ba Kabaka abatongole n'ab'emiruka, abakulembeze b'eddiini abali wano, Bishop James Muwasi ne Bishop Bakai Frank, banyabo ne bassebo. Bwe naamala okwogera mu Buganda nja kwogera ne mu Lungereza. Abatategeera Luganda bantegeere. Naye mu mbeera yonna Katonda bw'aba asobozesa okusinkana n'abantu ne bw'ebeera nzibu obaaniriza, n'olwekyo nsanyusa okubalaba. Newankubadde tuli mu kaseera kannaku, omukulu ono gwensanze ng'alina ebigambo by'ayigiriza ebigambo abinozezza bulungi, naye n'omutaputa w'Olungereza alumanyi. Ebigambo tebivuunulikika ne bijjayo amakulu oli ayogera mu lulimi olulala lw'agamba. Ntuusa okusaasira kwange n'okwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka eri abaana, eri ab'enju, eri abooluganda abako n'ab'emikwano gya Pastor Augustine Yiga olw'okufaako. Okufa kutuuka ku buli muntu, kyokka tekumanyirikika. Manyi bulungi nti wadde pasita wammwe agenze n'ennaku ezeyalwala mwamanya, naye temwalemye kwekanga ng'amawulire gafulumye. Tubasaasidde nnyo bannaffe. Ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2014 nali mu ggombolola eno ey'e Lubaga
nga tuli mu kaweefube w'ettoffaali. Twatandika kaweefube w'ettoffaali nga twagala abantu ba Buganda basitukiremu babeeko enkulaakulana gye beetuusaako awatali kulindirira buyambi. Ettoffaali lyali liwulubirira okweggyamu okwenyooma, okukomya okwekubagiza. Abantu baagala nnyo okwekubagiza bwe baba mu bizibu. Ne Buganda twamala ebbanga ddene nga tuli mu kwekubagiza olw'ebizibu ebingi ebigubiridde Obwakabaka. Twali twagala ettoffaali lisige mu bantu ensigo ey'okumalirira era n'okwebeereramu. Bwe twalangirira tugenda kujja ludde eno e Kawaala, Pastor Augustine Yiga n'aweereza obubaka ng'asaba Katikkiro ajje wano. Era Revival Christian Center najjawo ne mutoola ettoffaali zito. Olunaku olw'ennyini nga 9 Julayi 2014 nali wano, era Pastor Yiga ku lwammwe n'atikka ettoffaali n'atuwa n'ebirabo biyitirivu. Kaweefube w'ettoffaali Revival Christian Center Wano y'emu ku kanisa z'abalokole n'ey'omukulu ono gw'ensanze ayogera ennaakulabi n'endala ntonotono ze nakyalira. Simanyi nyiza n'okubanga wano mu balokole we nasinga okusanga ettoffaali eddene. Mumanyi nti kaweefube ono gwe mbagambye w'ettoffaali yalimu n'okutoola ensimbi. Ekikulu kyali biri okweggyamu okwenyooma, okwekubagiza biki n'ensimbi okukola emirimu gyaffe. Era ssente bwe zaatuweebwa tulina emirimu gye twakuusa, era buli asabira wano mu Christian Revival Center, buli asabira wano bw'oyitako Emmengo n'olaba Masengere ekizimbe ekyo, oba n'oyitako e Kasubi, oba bw'olaba Terefayina, osaana omanye nti mu mirimu egyo mulimu ssente z'awo. Mwakwenyigiramu. N'olwekyo mbadde nteekwa okujja wano okubakubagiza. Mbadde nteekwa okujja wano okubeebaza olw'obutatirira Ssaabasajja Kabaka. Era nsanyuse nnyo bwe mpulidde Andrew Jengo ng'alanya aga nti ndi muzzukulu wa Nsamba, ndi Wangabi, oli kojjange maama wange Wangabi. Singa Pastor Yiga yali yeenyooma, oba singa yali yeekubagiza, tiyandisobodde kutuuka ku ebyo bye yatuukako mu bulamu bw'ogeraageranya gye yava eyeewogola. Mu ngeri eyo ebyo bye yasobola okukola, tugambe kanisa eno mwe tuli mugiraba, somero, TV, ebyo bibeere essomo eri ffenna nti bw'omalirira osobola okutuuka ku birungi, ebirungi nkumi. Bw'omalirira ne Katonda n'omwekwata
osobola okutuuka ku birungi 10. Omwoyo ogwo gwe twagala ku mulembe guno Mutebi naddala mu bavubuka bategeere nti ebirungi biva mu ntuuyo akola n'asaba Katonda by'ayagala abifuna. Kamalirize n'ensonga eyo. Mpulira nnyo okuyombagana n'okwogera ebisongovu wakati w'abapasita abamu ab'abalokole. Ebigambo by'enzikiriza abantu abatali bamu buli omu ku lwabitakutalwe. Ebigambo by'enzikiriza abantu ab'enjawulo babitakutabwamu. N'olwekyo buli omu yandyagadde nnyo kyakkiririzaamu ate nassa ekitiibwa mu ky'omulala. Ndowooza buli pasita we balina wano, buli pasita asaana asomesa eddiini mu kkanisa ye, ate buli omu asse mu pasita omulala n'ekkanisa y'omulala ekitiibwa. Omuganda agamba nti omwezi ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa, kyetuva tuwa ebyokulabirako. Nze ntera nnyo okulaba omulabirizi w'ennamirembe ebubaga, ate ntera nnyo okulaba Ssaabasumba w'e Kampala ng'afudde ebubaga neyeegatta kuba ennamirembe. Nze mbiraba naye nga nabo balina ebibyawula kyeziba zibeera eddiini ez'enjawulo. Omukulu ono abadde ayogera taata we yamutwalanga mu kereziya, nyina yamutwalanga mu kkanisa Anglican, emuwulidde. Naye nze Ssaabasumba mulaba wano ennamirembe, ate embandi awo Ssaabalabirizi nga mulaba ebubaga. Emabegakawo nalaba Supreme Mufti ng'ali ku kereziya ensambya, mwamulaba. Oyinza okwebuuza nekyatuta omusiraamu mu bakatoliki kyeki? Omwezi ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa. Ndowooza enkola bw'etyo esobola okubeerawo ne mu bapasita b'ekkanisa z'abalokole, era enkola ey'engeri eyo ejja kunyweza okwegatta mu bagoberezi mu by'omwoyo ne mu mbeera eza bulijjo. On my behalf and on behalf of the Kabaka's government, I extend our condolences to the family of the late Pastor Yiga, to his friends, to his relatives, and to his followers. We all shall experience death, but we never get used to it. It always comes as a shock, especially to the family, to the friends. And in this place there is a wider family of the followers of the deceased pastor. Please accept our sincere condolences. As many of you here will remember, we spearheaded a campaign called the Tofari for purposes of creating self-belief within the people of Buganda, so that we may address our needs without expecting assistance from anyone, so that we may initiate solutions to the challenges that we face. And Pastor Yiga and the followers in this church, when they heard that I was in this area, Rubaga division, Gombola Rubaga, they requested that I come here with my friends and colleagues, fellow ministers, so that they fulfill their duty. And the Revival Christian Center is one of the churches of the born-agains that contributed significantly to the Tofari tribe.
the Tofal campaign was to create self-belief within the people of Buganda. It's the spirit we need in our individual and private lives to make progress. Pastor Yiga started humbly. He's born in Amawulire, a significant distance from here, from a humble family. But when you consider what he was able to achieve in his life, setting up this church, setting up schools, setting up a TV and many other things, simply indicates that he had self-belief. He was able to accomplish what he accomplished because he had self-belief. That's the attitude that we want people to adopt, especially the young people. You get nothing unless you sweat for it, unless you believe in yourself, unless you are able to roll up your sleeve and scoop the dirt. I think that's what Pastor Yiga did. That's why I'm here anyway. If he wasn't that kind of person who has self-belief, probably would still be in Amawulire. So self-belief is important, and the life of Pastor Yiga should serve as a lesson to all of us. Finally, I would like to urge the pastors of the born-again churches to practice mutual cooperation. I hear a lot of negative statements from different pastors directed against the others. Matters of religion are very touchy. People give their own interpretation to the different doctrines of religion. Within Christians, there are sects. Within Muslims, there are sects. What's important is for us to cherish what we believe in as we respect what others practice. That's why I think the pastors in the born-again churches, some of them are here, and I'm very happy that they're here. Because once the pastors show a spirit of togetherness, of working together, of respecting each other, the followers will do the same. And that will help build a stronger body of Christ, in my humble opinion. So I urge you to respect each other. I urge you to tolerate each other. I advise you to stop throwing dirt at one another. Nziramu okubasasira. Nsaba Katonda abakumye. Nsuubira bye yatandika munaasobola okubitwala mu maaso. Andrew sigaza omwoyo gwa Buganda ogutafa. Oli pastor webalina abakumyenga. Sigaza omwoyo gwa Buganda ogutafa. Oli pastor naye oli muzzukulu wa Nsamba Kabaka ye kitaawe. Tokyera ddala. Tusaba Katonda abakumye, ate bw'aba alamula Pastor Augustine Yiga abeere wa kisa. Ojja kusaba ntiibirire tuyimbe ekitiibwa kya Buganda nga batandikira olugamba nti zokolineko alisabye tugerere mu mikono tuyimbe ekitiibwa ekigamba nti nga sinaba kukiyimba ab'amawulire tujja kusigala wano
katikilo ajja gendako mu kafubo ne pastor Andre Jengo wanaaba nate asiiri. Nja kusaba twewombekere tuyimbe ekintu ekigamba nti nate jango ogende maaso n'enteekateeka twaliriza abakungubaza b'akakyagatako mwebale nnyo mwebalire ddala kulusenye nnyo Muhammad eddoboozi ly'ekyebanja okumukitubbi awepeno naye atuuse meya Mathias Olukagga naye amalize